siyembera bwe sodo kubatenge etambula Kayimba ko bakayita omukisa gwe twafiirwa Mugerwa Nsumba tumina mu studio wano kubatenga atubulira enteekateeka etambudde etya Kayimba kano bakataddeko omudidi gw'ensimbi abasajja ba Kadongokamu bagenda kubuuza Akayimba kano omukulu yali ayimba yali ategeeza ki amakulu ga Kayimba ako kati gwawuliza Kadongokamu akawulidde ayagala Kadongokamu Mugerwa Nsumba muyina wano sebo wanjisiwo atumbudde sentinale mubuuzeko kulamusizaako gwe wenna ali ataddeko sentinale 88 akatonyezeemu ate nenkwebaza okubeera nga ate essaawa eno line abanke sebo nange wentuukidde wampeeredde omukisa guno okujja nnyumyeko namwe gye muli okay yesebo Mugerwa Nsumba yesebo oyinza okuba amanya gano ogagala mu layini ki oyinza mu packing order gali Mugerwa David Nsumba yesebo esebo yeah atumbudde sentinale busoko omweyanjulye kuba ayinza okuba akedde kati yakakuwulira kati okweyanjula kwaffe abayimbi tekukyuka esebo nakedde kuuma kyabange nga noonya wembasiŋŋaana tere nnyumiemu namwate ku mbeera ya duniya nkimanyi mumanyi siweekebera naddala ku byamakulu abange nteekamu amaanyi nensumulula ekinyuvu nazaalibwa mbiriza eri musaze kkulu ebuddu eyo nno gye nava abange nga ntagala n'olukoba kati nno ke mbabuuzizza nange kansabe abani ddala nteere ekyuma bwekityo olwimbi aba abuuzizza okay ye Mugerwa Nsumba wano omukulu ndabyeko agakagwawo mu Kadongokamu omukulu Enjo Sekandi abadde agenda ku TV bagiyita Baba TV afunye akabenje ku lw'embalala mbalala kiri side ze mukono embalala mukono ade mukyala we Justin Sekandi kale tugenda kubadde gatubyogerako tulabe embeera nga bwetambudde nega akagwawo kati bagampereza mu kwalo gwa bamuyita Kabyanzo akola ku Baba TV yabingambye mukulu Nsumba wanji baba Kadongokamu atambula atya okusookera ddala kyannaku nnyo ekigudde ku mukwano gwange ate muganda ngenjo Sekandi ng'ogyeko okuba nti ffenna tuyimba Kadongokamu Sekandi mutwalanga siniya wange ate naye antwalanga muganda we watumanyiganye twogerezeganya bintu bingi tubiwanyisa sooka tusaba abeere bulungi okay Kadongokamu ekiriwo ekitrendinga omukisa gwe twafiirwa ya okay kyekiriwo kakati ekitambula fe mission enkulu waliwo abazungu kye bayita reviving oba revival kubulula na kuddaabulula kisaawe kya Kadongokamu kyewantegeeza ekibira kya Kadongokamu kuba nange ngenda kukulopera Masaka abayimbi ngezezaako kubayita aba Kadongokamu beekuniza bwekuniza tebajja babeereyo bakola bukozi meeting ne bagamba abaniketa tuyambye baagala mbanoonye buli omu ogenda okunkole ku luggi lwe kati ndowooza ekibira ekyo kyolese ekya Kadongokamu kyekinabakomyawo ekibira kya Kadongokamu omanyi ffe bajjajjaffe nakulira mu maka amaganda amatuufu wamuze ekintu enyenjaawo mbiriizi musajja muganda mutuufu twalimanga kati ng'ate tugamba nti kakati omanyi emiti waliwo kye bayita okubwatula aga kati ogwo omutike gubwatudde gusigaza emyaka ng'esatu okukala twetaaga okusimba omulala kakati ne mutitinkanya bwe giba mituba ne musimba emisambi emigasiya kati egyo gy'emiti egyakuumanga awaka ng'era n'embuyaga bwe yabangeze ey'amaanyi nga tesobola tusiguukula oba kutwala kasolya kyolabira nti abantu abasinga kibuyaga atikkula obusolya tebaba na miti waka so nga ate emiti egyo bw'ogisimba ne ginywera bulungi gye gisobola okubeera abaganda balina ekiro kye bayita okutaatira mu ntegerenya mukyali badde kutangira enjega ngeyo okubeera ng'egwawo so ekibira kya Kadongokamu okukitandikawo nakitandikawo nga mulanga nti bane nze nfunye omukisa ndabyeko mu maaso wetulaga tuli bubi singa tetukola kino na kino era mu nteekateeka eyo nentandikawo ekibira kya Kadongokamu okunoonya abayimbi ba Kadongokamu emigigi emipya okubeera nga ngireeta ngikuŋŋaanyize wamu ffenna tusitukire wamu kyakubiri mu kibira kya Kadongokamu n'okujjukiza bakadde baffe oba bakulu baffe nti bannaayi guno gwandibadde mulimu gwammwe kubanga Nsumba sinnatuuka gamba ku level egamba nti kakati kannoonye kuba nange nkyasituka naye nga tulwedde tulina abaasituka edda abamu bangamba twakigezaako
naye ne kigaana abayimbi bajja tebalina mpisa n'ebifaananako bwe bityo nga tuli obadde okyali ku ndongo ya Kadongokamu ekibira ekibira ekyo kati kituuseewa ekibira kya Kadongokamu nagezaako okubeera nga bwe gavumenti yali idea gye nagezaako okugezaako okubamu ku bakadde bange naye abamu ne bandaga nti bagezaako nabo naye nga bebasika tebakola tebajja nga bwogambye nti naawe weekubye ku bayimbi b'e Masaka ba Kadongokamu naye tebalabika baganye kati ne bali baŋŋamba mbutuufu ekintu twakigezaako naye ng'abaana bajja oli azza agamba wa Kadongokamu muwandikire oluyimba lumu n'asibira mu lwaga ndowooza ne babeera disappointed ne basala okubeera nga bakita ne mbagamba nga tusinzira mu Kadongokamu mwennyini mulimu omusajja omulanzi ayitibwa Pokafeero alina oluyimba lwe yagamba nti wobooleze kabebiko bwe kakuwunuunira otuga katuge era okagira buge okatereza butereza n'okolakaza kaakati nze kyekyo kwe nasinziira ne ŋŋamba nti kangezeeko we nnaakoma wenja okukoma naye twafunamu setback oba okudda emabega lwa covid-19 ono yatukosa nti tatukkiriza kuŋŋaana kusukka bantu 20 ate nga nali maze okuwandiika abayimbi 100 nga mu 5 okwetola Uganda yonna so kati awo wakati mukulemu okubeera nga tusinkana ku lwa covid twesanga nti teekateeka eyo yaziŋŋamamu naye ng'ekyomukisa omulungi nti contacts nzirina era abasinga njogera nabo kati abali bataafuna kyansindoza bagenda kufunira wano okweyita abayimbi ba Kadongokamu bonna okwetola Uganda yonna redi eno gyekoma bane mugolokoke waliwo omuzungu kyayita silamba ndosa mu Luganda kyali badde nga kwesuulirayo gwannadda bakuyita batya ogwannaggamba tuleke kwesuulirayo gwannaggamba chance weri kubanga ekirungi ekiriwo abaagala Kadongokamu weebali abatamwagala weebali ne batono nnyo kubamwagala n'abamwagala tugenda kubalekera okubanga tebalina kyakusalawo wabula okudda mu nnyimba z'abakadde baffe nga zibawuliriza oli omusanga ataddeko Sebatta Kafeero basudde Walukagga Basega wabaani kyakubiri tulina eddibu mu Kadongokamu eddibu eryo nti abagenze bavaawo tebasikiziddwa bukyanga basudde agenda tafunye musika tetugamba nti musika mu kikaaki eri ebubondo tugamba omusika mu kuyimba kubanga ffe abatusinga okumanya Kadongokamu bagamba n'olunaku olwaleero kakutegeezeeko waliwo omukyala bamuyita basudde gwe yayimbako bamuyita mukyala Kandida kati waliwo ngambye nti abadde abeera saidi z'ekabonero akasanje oba yafudde olunaku lwajjo basudde gwe kuba sitole yali ntuufu eya Kadongokamu omukyala oyo omukyala yaliwo ekasanje nawuliddeko nti yafudde olunaku lwajjo tubasasiddeko abantu b'ekasanje omukulu basudde gwe yali ayimbako yennyini true story tugende mu maaso yes nti basudde bwe yali ajja abantu abasinga basinga waliwo kye bayita okompeyalinga ku musajja bamuyita Charles Semakula yayimba lwekiri mu kabira ne mu kifulukwa abalala nga bagezaako omusindika omusajja bamuyitanga Gerard Mukasa yaliwo bukala saawu Munnamasaka Vira Maria mu bitundu byawo omusajja yayimba Gerard nedidde Masaka kati basudde bwe yajja ne bagamba ono agenda kusikira bali era n'akikola n'akituukiriza ne bukyanga avaawo tetubadde na musika w'abasudde Kafeero bukyanga agenda ne mu famire kennyini mubuliddwamu avaamu muddira mu bigere abaana bakubalaga bayimbanga kamiliyoni mukadde waffe muzeyise bataakuze tokyasuubira musuubira nti afulumye buli lunaku naye tetulaba wajja gwe tugamba nti ono kadde mu bigere byani so nga ate bo bali abasajja abazungu bwe tufaanaganya style aba country music awaava Jim Reeves Don Williams yajja n'agattawo Don Williams bwe yakula Kenny Rogers n'agattawo bonna bwe baafa era kati olaba balina abantu abalala bagenda ba Alan Jackson ba Blood Paisley n'abalala bakoliniraye ekitali mu fenti fa agenda era nga basudde babiyimba nti bambi abaliwo bajja na byabwe era ne bagenda n'ebyabwe kati nze kyesaagala lwa nsonga nze Kadongokamu si mulimu nti munoonya nti mulimu Kadongokamu nzikiriza gyendi nga bwe sobola kera nze ndi musajja mukristaayo tolikera n'olya ne baga nti Nsumba yagenze mu ddiini bweti lwa nsonga nina okuyimirira awantu nga ne bwe mba nyimiriddewo nze kamanya nti oli ayimiridde wali nti oli ayimiridde wali musajja akkiriza mu kintu bwe kiti era asobola okubeera nga ate kyayimirirako ku makya mutuntu n'akawungeezi so njagala nnyo wa Kadongokamu abeere wa Kadongokamu ku makya mutuntu n'akawungeezi tulina kituukiriza tutya tulina okunoonya abaana okuva mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo
abayimba Kadongokamu kuba Kadongokamu mugazi ayinza kuba yatandikira wano naye Busoga wavuddeyo abasajja abayimba Kadongokamu ab'amaanyi ba John Bosco Muzaale abaafa n'abalala bangi Bunyoro wali abakozi abayimbi ba Kadongokamu bangi mu Ankole gye bali bangi n'abalala bangi njagala network eyo eneringa revival kubulula Kadongokamu era nakati nkyabakoola nkyabeetaaga yes oyagala bajjamu okwekwatakwata kuba abayimba Kadongokamu akadde kano kuwe tuba tubaza ennyimba ezitrendinga olina oluyimba olutrendinga omukisa gwe twafiirwa omukulu Matias Walukaga alina oluyimba lutrendinga akadde kano waliwo omusajja waffe Angel Sekandi naye alina oluyimba zitambula nyimba 3 mu Kadongokamu noloza kivudde ku kyabayimba Kadongokamu okwebereramu embeera nga oyinamu kubira simu enyimba lwaki bakyalinamu embeera ya tugeze nti wakyaliwo radio Uganda ebyalulira edi emu yokka ekizibu kye balina ate gwe gwali badde omukisa gwabwe nti edda abasajja bayimbanga bamukadde baffe baddaani mugula muzeeyo omugenzi Christopher Sibadduka nga Uganda erina radio emu yali radio Uganda kati yafuuka UBC naye saawa eno at least mu Greater Masaka mulimu radios nyingi nga Centenary yekola ki yekulembedde kati kiruma nnyo okutula gyotde noga ndi muyimbi ng'oluyimba lwo teruli ku Centenary nga tewali radio ekola ki ate nga radio yammwe yes kubanga lwe twagambanga kati transport namugjawo agenda e Kampala yetebereza bw'oba oli Kiremya transport wammeka kutuusa ku Centenary olaba abanike olabe abavunaanyizibwa obeeyanjuliro bawe ennyimba so tukyalinamuko bakuyita kwetya ate nga nze kyekyandese mu kibira kya Kadongokamu kyagala baveemu okutya njagala Kamiliyoni bw'aba afuluma studio nga ayingira Kadongokamu ye Robert kyagambiddwa ow'Emawogola ng'aleese Kadongokamu Eddie Kenzo bw'aba afuluma studio ng'aleese oluyimba lwe bw'aba afuluma obeeyo omwana wa Kadongokamu aleese oluyimba era nzi eri gyendi abayimbi nsiba mbakoola bajja nze moto yange eri nti oluyimba lwo bw'olulese kasita luba lwa Kadongokamu sirina kirala kyenjagala kubanga ndi mu kusituka naye abantu bonna abasinga okubeera abatutumufu katutandikire ku Yesu singa yasala okusituka yekka tetumanyi bwe kyandibadde ne bwe yamala okubeera nga afuna omukisa okuva eri Katonda kitaffe n'anoonya be tuyita abayigirizwa be abamuyambako okusaasaanya enjiri oluvannyuma eyabuna wonna era kati gye tukola ki gye tuliko bwe naabeera ow'amaanyi nzekka nja kubeera mu luvu kyoyagala okuzzaawo kubanga ebibiina bingi nnyo ebibaddewo tugambe nti kulabako yaliwo Kafeero bwe yavaawo Sekandi agezezaako waliwo ekyagundi mukulu basudde kyonna kyaggwawo bagezaako bugeza tugeze nowoba ogenzeko mu bibiina bino ebyabavubuka Firebase olaba muntu omu ye yejjayo Gagamero Bebekulu Big Talent Eddie Kenzo kati embeero gyeyagala okukyusa nze ndi musajja omwe siri muyivu nnyo sina diguli ndi musajja munoonyereza abazungu abo tubakoppako bimu nakubasabiriza omanye tuli balungi mu kusabiriza ffe abaddugavu mutuwe naye ebintu emu bye tuyinza okubeeripako nti bamakinga sure nti omuntu omu bw'avaawo tasuula project Westlife eyo yagenda esaasaana abayimbi abasookamu abamu ne bagenda naye Westlife yasigala weeri etambula ekitali mu Africa ffe mu Africa tuzimba nnyo omuzungu kyayita supremacy obusukulumu nti omusukulumu Mugerwa David Nsumba n'ekibiina kye bayita Bazirankima Gita Singers afudde kati bw'afudde Bazirankima egudde oba olumu kijja bwe kityo lwa nsonga tewabeerawo bantu batuufu kutulipulesinga oba kubakwasa buvunaanyizibwa kati nga bw'olaba kulabako kulabako yali tesobola gwanga Sekandi waali kubanga Sekandi yayimirizawo kulabako kuva mu 2000 fe abamanyi tukimanyi wadde tetusobola kiteeka ku mpewo naye okuva 2000 mpaka Kafeero we yafiira ennyimba ezo zonna eziyawandiika yali Angel Sekandi naye bwe yavaawo abafamily bo balwanira byuma leta jazz za kitaffe leta keyboard gita ne bifaanana bwe bityo so nga tesinga baamulekera obuvunaanyizibwa kubanga yali amanyidde yali kyekimu ne kubasudde yagenda okufa nga mu kibiina ayinamu omukyala Nakitto ng'alinamu n'omukyala Jeni Basirika ng'alina basiriva busulwa bakuze naye bwe yavaawo okwandibadde nga okwongerayo emirimu gye ate gyasanyala busanyalazi bukyanga muzaise bataakula natandika n'okubeera omugonvugonvu Matendo terina weeyimba naye nga Matendo gye twogera erina mukyala ali etusanyuwa mu kibinge erina mukyala ali Sinabata muganda wa Sebata n'abantu ab'enjawulo abalimu so nze kyenjagala kiri kimu kubanga nze Nsumba siri moto
nyiza n'okuba nva wano katonda nanzijulula naye njagala katonda bw'abanzijuludde omukululo gwange guleke kubeera ku linnya lyange wabula gubeere ku biki byendese kyova olaba ate bwe nzije ne Masaka ennaku ennuma Kadongokamu w'e Masaka nesaawa eno omuyimbi atusinga amaanyi mu kisaawe kya Kadongokamu w'e Masaka Matiyansi Walukagga omuyimbi aloozebwa okuba nti akyasinza amaanyi mu Kadongokamu mukadde waffe omugenzi basudde w'e Masaka jjajja w'abayimbi mu Uganda Christopher Sebadduka w'e Masaka naye era tulina n'okuzzaawo kuba Segawa yagamba ennyimba azikoze eki in fact webali Vincent Segawa yavayo n'alangirira kubanga nze ekyomukisomo kyenyina nti yankubira nangamba muganda wange gyebali kuba mpita muganda tuli bangi gyebaliko nti kale nkimanyi obadde ompa amaanyi mangi naye nkwegayidde toddamu kuba nnyimba zange kubanga nnyimba za sitaani nyaga za swaitani ate ekigambo kyakozesa kya Luwalabu kyesijjukira naye nga kitegeeza mbi nanneyanjula yanga okuyimba nkuvuddemu n'ennyimba ze nayimba temuddamu kukola ki zikuba nankomekereza nangamba era yenna anaazikuba nina olukusa okumuwaabira n'okumukwata kubanga nnyimba mbi zibuzaabuza abantu ebigambo yabiŋŋamba ku ssimu nembirikodinga nobirikodinga so kati eryo ne tulibalanga ddibu teyazaawa naye yavaawo kati twetaaga okulipulesinga abantu abo njala muganda nga mpuliza ng'oli kalisizo oli kyotera oli sembabule oli rakayo oli mawugula oli waffe lwengo oli antondo oli mutukula njagala mulikodinga ennyimba tewali muntu agenda omanyi twematiza mangu nze nalikodingako kolimba nga sinajambya media nenzire waka nennebaka nga nzaaluwuliriza nembeera musanyufu nnyo neŋŋamba nnyimba naye nga abantu mbayitako nga tebakimanyi nti nkola ki oyimba nenebuuza lwaki bana abantu tebamanyi nti nnyimba ate nga nalikodinze munnange omunaŋŋamba oba otwaleko kolimba lw'oku leediyo kati wenalutwala ku leediyo benayitako oli batandika mwami Nsumba Emilia tukubuuzeeko akayimbako twakawulidde so tolikodinga luyimba kwebaka nalwo mu nju oluwulirizeeko bataka banno bwe mutuula ku mwese ekawungeezi oluyimba luleete jang ku radio Centenary genda ku radio yonna lwanjule nti nze gundi nvudde gindi luno lwe luyimba lwange era n'abayimbi ba Kadongokamu njagala okubajjukizaako Mugerwa Nsumba era naye ayina radio kwakolera olw'embeera nti ebintu byakuyambagana akola ku radio star UBC kati Kampala ennyimba zammwe zigenda kuba zikubibwa mu mbeera ey'okweyambayamba abayimbi ba Kadongokamu ye kati ninyo Nsumba waliwo akimbuuziza lwaki bapurezenta benyigidde nnyo mu kuyimba ekyasa kino oba omwaka guno oba biseera bino radio presenter alowoozebwa okuba nti yasooka okuyimba yali Paulo Kafeero yali muyimbi wa Kadongokamu nga tannafuuka presenter era ng'ali ku radio ya radio star ebamwako program Kadongokamu era bwe yajja n'eŋŋombe gamba abataka muwage akati omanyi biyinza obutaawukana nnyo naye waliwo ekitone waliwo nekibayita desire oba desire kwekwagala Mugave gwe musomesa Mugave ndino Mugave tebusuike wano wa vibe desire ndoosa kwekwagala abamu bazze lwa kitone abamu bazze lwa kwagala naye nga buli omwezi jjajjaze tukola ki tumwaniriza naye lwaki bapurezenta bayimbi abamu bali disappointed nti abali asobola okukwata ku muyimbi kuva ku zero omuyimbi bw'afuuka hero neerabira abani yamujja wansi kati abani aga ye naye omusajja ono wemba nina empewo yange nga ddala studio manyi weeri kangende nkuba akayimba abani nakuba akayimba ke bawansobola omugamba nankubira oluyimba ku bwereere yes abani alina Nsumba ku star alina dictator Maka alina Suna Ben alina Mbazira alina Bogere Moses bwafulumya akayimba ko ojja kawulire wa dictator okawulire wa Suna okawulire wa Mbazira okawulire wa Madimbo okawulire wa kati ekyo ate no kikosa bayimbi nekiva ku mpisa z'abayimbi ze tuyisaamu baganda bafaabo abatukwatako nga tusituka abayimbi kabeerako okuyiga abayimbi bubeera busungu bw'abapresenta okujja okuyimba abamu majority ng'ogyeko Kafeero kubanga okujja ku radio yasooka kuyimba ng'ogyeko Nsumba nze okujja mu radio nasooka kuyimba kuba tewali luyimba lwempandiise nga nduwandiisa afuta kujja mu radio okuleka okukyusaamu akatono omukisa gwe twafiirwa ogwo naluwandiika 2011 just butono nnyo bwakyukamu olw'embeera nga bwe zeetambula nti nensi okukyuka naye nga luli mu nnyimba era siwandiika nze ennyimba mpya nawandiika ennyimba 21 n'akayimba k'ennyimba 8 wawandiika ennyimba meka 21 n'akayimba k'ennyimba 8 bw'oba oli muyimbi weegeragere nnyo owulire ensonga ezo tebakubbako akatabo nga Moses Radio
akatabo kange kali mu mutwe mpozi nga batemyeko mutwe kubanga ekyomukisa omulungi obutabo enyimba ezisinga natandika ziwandika 200 nga ndi mu pifo kati n'ebitabo ebimu simanyi gye byalaga naye mba ndi awo ng'obwongo buzuukuka owandiika luno kasita nkoona ku kigambo kimu nga kafolda keggula nga gwe bwokoona ku folda wo neyeggula n'olaba ebiri munda kati omutwe gwange gulimu folders eziwera. Waliwo akantu kewakuba akayimba ke bayita sente ensuubire kajjira mu kaseera bano bakiyita batya mu luzungu coincidence blessing in disguise kati ne kakwatagana akasente ka Nabbanja ate nga akayimba ko gwe kali wali wakasuubiza dda ate n'akasente ka Nabbanja ne kajja akayimba ko kawandiika ddi oluyimba olwo lwa sente ensuubire lwandeeterako ko obuzibu lwakuba nti saayagala busaasaanya kubanga atera bwandyogedde kundeetera buzibu naye nina ofiisi ezimu mwe natwalibwa okwennyonnyolako ekampala eyo nga basudde bamutwala ku baasi duniya kati bantwala kubanga ekyomukisa omulungi oba omubi nti wendi ndi mwangu wakufuna oli mu gavumenti namba mu kitongole kya gavumenti ate ekimu ku bitongole ebikulu kuba bw'ojjako poliisi n'ojjako UPDF ekimu ku bitongole ebirala ekitalondebwa abantu kitongole ky'amawulire ekikulu that is UBC abantu abamu bagamba nti ndi mu kulemesa enteekateeka ya honorable saba minisita ow'ekitiibwa Nabbanja akasente ensuubire ng'obagamba bye musuubira tebijja kujja era ne bakama bange ne bampita ne bagamba oluyimba olulekerawo kuzannya naluyimbye kulemesa nteekateeka ya gavumenti kati nga nina okwennyonnyolako okw'ekika ekyawaggulu ekyanyamba nti oluyimba olwo nali ndutadde mu mwezi gwa kutaano omwezi ogwokutaano nagenda odduta ne pulezidenti tannaba kulayira kisanja kino kyakulembera kati kyavuga kati ekyanyamba nti bwe yali tannaba kulayira kyegeeza yali tannaba nakulayiza kabineti gyagenda kukola nayo era twagenda ewa producer ne tulutemayo n'abalaga ddiro yalufulumya kyekyanneeyimirira naye nga kyali kisobola okundeetera obulwa singa sennyonnyolako bulungi sente ensuubire naye ne mbagamba oluyimba olwo nze nalulikodinga dda kubanga oluyimba olwo butafaananako kintu kirala bwe lwali lunkwatako nduyinako sitoola ennene ate ey'amaziga naye bwe sobola kubeera nga ngigendamu olwakadde sente ensuubire naye naluwandika dda nga bwe gambye nti embeera ekyuka wali wateeka Aban bw'osanga nti Aban wamuteekawo ng'omusajja munnamawulire ate ekiseera nekituuka nga Aban kakati atuusa byamaguzi kuva bweru tosobola mu mentioninga nga wamawulire mentioninga nga musuubuzi mpadde kyakulabirawo bitono nnyo ebyakyukamu naye nga lwali luntwaza yesebo wakubako akayimba ez'omumba ez'omumba ako wakafulumya mwaka ki eyewe ez'omumba yafuluma 2016 mukadde wako nno nali nkola ku frequency eno naye ku linnya ery'enjawulo naye ez'omumba kayimba kali mbeera zaffe za bulijjo bw'okeera n'ogaa nti nze abanike nja kukolanga program kyekiriwo ne mu kitabu n'otegamba nti nze nsobola ogikola bakama abo ne bagikuwa notuuka akasano gamba ne program emmenya enzitoweredde nga gwe wagisaba research era mukama wagamba wayi eyeweza omumba wajja n'otugamba gy'osobola okukola tugikuwa dda ate otandisa okomplaininga buvunaanyizibwa buli lwokera n'ogamba nti nze Mugerwa Nsumba mbadde n'omukyalo omu maama Nakawuki naye kaakati kandeeteyo omulala kyonna kyonna ekituukawoko ku mulala gw'oleese buba buvunaanyizibwa busibwa mulala kuba tebaaya akutumye kyekyokulabirako ekiso ez'omumba buvunaanyizibwa mu mbeera gye tuli bw'ozaala abaana nosaba nti nzadde abaana 5 si tebuusweke yagenda obbaliisa gwabazadde gwagenda obbaliisa ez'omumba buvunaanyizibwa kasita weewa ekintu kikole mpaka ng'okimaze. Mugerwa Nsumba nga tuzzeeko ku sayidi endala waliwo ambuuziza wano mbadde simanyi nti Mugerwa Nsumba muyimbi nze bulijjo muwulirira kumpa mipiira kati ndowooza owulidde abawagizi babasinga abamu kibaguddeko bugwi kituufu lwa nsonga nti nawolovu nasangako abantu abakayana bwe nali nkyali muto baalina baana oli nagana nawolovu wa kiragala oli namuga olimba nawolovu wa kitaka ne bakayana ne basiba ne ssente baali baagalana ku lwana bwe basanga omuzeeyi omu n'abagamba nawolovu talina kkala namuga katola nti muzeeyi otumenya nze namulabye wa kiragala oli namulaba wa kitaka ogamba otya talina kkala namukwata namuteeka ku kikoola kyali kyaffe n'ekya kyenvu nawolovu n'afuuka wa kyenvu naga nawolovu waali kyafuuka kati Nsumba bw'omusanga mu byemizannyo si nsobi abeerayo bw'omusanga mu Kadongokamu abeerayo ate ojja nakutuuka akaseera onsange n'ebyobufuzi naye ombero kati Nsumba ali multifunctional
Yes. Okay, kati embeera nga bwetambudde akayimba kano mukisa gwe twafiirwa wabadde okataddeke owagambye omuntu yenna ayinza okumanya omulamo gwali oyimbako. Yes. Walukaga leeta oluyimba banaababuuza yali ategeeza ki ssente z'abalema abantu. Yes. Katugende kukubawuliriza bakubuuza ebibuuzo nkwerekereze. Ita ku 07568888 tulina Mugerwa Nsumba atubuulira Kadongokamu wano. Sebo. Alo sebo. Sebo. Ye munnamasaka bali gwasambera kamuzina mu town sebo. Mwami Nsumba ogambye nti recent Sega yagamba nti nno toddamu kuba nnyimba ze ate lwaki yali aziyimba. Ebaleke tubuzaabuza. Ekibuuzo mukulu ajja kikuddamu tubadde tubuuza ku Kyasumba kale byonna bibye. Sebo. Olokatende ndikawulo. Mwami Nsumba oyo mugulira nnyira mu oxygen. Yali mwagizi olokatende kawulo. Basima. Sebo. Eno kabanike. Ikuweereza. Sebo. Ono Bosco Kayira ng'asobola omunya kya Namukaaka. Kakati Mwami Nsumba oyo kyemubuuza. Ye bayimbi ab'Akadongokamu muyimbi kibasinga okwegomba ku baliwo kati. Kiki ekibuuzo? Ku bayimbi b'Akadongokamu ani gwe weegomba? Ku bayimbi ab'Akadongokamu. Abayimbi ab'Akadongokamu abaliwo n'abataliiwo bingi byembeegombako. Kubanga eno radio ya Bukatoliki naye eri inspired. Obukatoliki tebwatandikira Uganda. Naye bwina gye bwasibuka ne bujjanga bumera mpaka okuviira ddala ku kigo mpaka mu maka mwe tuva gye buli yonna. Kati abayimbi abaliwo bangi sijagamba nti gundi oba gundi naye nnyinza okugambako ekintu kimu nti Mathias Walukaga kyemwagalako bakita consistency oba okulemerako. Okay. Ekyokubiri kwewaayo oba kibaita kubeera committed ayiwayo omubiri. Ekyokusatu tatuula kwekubagiza era nange kindi mu kulwanyisa mbufe baatukowa Walukaga musajja afulumya oluyimba nga Sega yali yeekubagiza. Yes. N'amakinga sure nti buli presenter mu Uganda amutuukako wakiri ogaana oddukuba nga ansa sinti towalufunye wabula tosobodde dozanya naye ng'akutuuseeko kubanga ensi ekyuse kyensinga omwagalako nti bw'afulumya oluyimba afuba okulutambuza naye n'ekikulu musajja muyiiya. Okay. Kyenjagala ku mukadde wange Muzeeyi Sebatta lwakwati yesaagala mwogerako ng'abayimbi nti nga tugamba abayimbi baakati kubanga wetumubalira mu ba legends. Okay. Muzeeyi Sebatta oyo akuumye ennono tafulumyangako oluyimba nga lwesittaza. Okay. Kyenjagala ekyo njagala nfulumya oluyimba wakiri ogaana eddwagala si nti luwemula wabula ogaana eddwagala nti tolwagadde bwagazi. Okay. Sirikeera ku nkyammansi entungo ekyo mukadde wange Muzeeyi Sebatta kyemwesigamako. Okay. Then bwe tudda mu beemabega kuba manyi waliwo ajja okibuuza ku beemabega ekinjagaza Muzeeyi basudde omugenzi buyiiya. Okay. Saagala nnyo okuyiiya kintu kigenda mangu njala nnyo okuyiiya ekintu kibasigale mu nze ne bwe ndiba nfudde mulijuliza abazungu kye bayita quoting. Okay. Nti ekyo ekintu Nsumba yakyogera. Okay. Mukulu Nsumba waliwo akubuuziza ku mukulu Segawa ekintu kya Segawa ekyo ekyokugamba nti ennyimba yazijjamu ndowooza abadde ayagalamuwa ku lwaki abayimbi babamalira obudde. Tugeze Nsumba oyinza okugamba awo n'ogamba Akadongokamu ennyimba zonna ze nagira kuba Segawa twali tetukisuubira. Ekimu ku bintu abantu kyenjagala bategeere omuntu Abaganda balina olugero nti ak'omuntu si kante nti we yakaabidde jjo ne leero weeneekaabira. Kituufu. Mwami Segawa teyabazanyira ku bwongo. Bwe yali akyali Vincent Segawa yayimbanga ennyimba. Bwe yafuuka Lukumaani Segawa n'agamba byonna bye yayimba byali bifu kubanga bino simuwanda mukamwa naye yabineegambira ng'akubye essimu nanga toddamu kuzannya nnyimba zange kubanga zijjudde amasitaani. Kati ebyenzikiriza omanye ekyo kyesobola okwegendeza yeddiini saagala bigenda mu kiwanvu. Naye ye bwe yadda eri yalowooza nti kyeyakola emabega kyali kikyamu era n'atusaba tetudda muzannya. So togamba nti yakuzanyira ku bwongo oli yali Vincent Segawa kati ono Lukumaani ye yagaana okuddamu okuzannya ennyimba eza Vincent. Mpozi kati bw'anaaba alabye Vincent Segawa gw'alina okukola ki okutegeeza ensonga ezo zonna. Yesebo. Okay. Embeera nga bwetambula bweri ensonga zonna nga bwe zitambula. Yesebo.
ala abani esebo bale kuwereza esebo namani wetwale kalisiyo mwami kabadde agamba ako omulamwa esebo mukulu Nsumba waji baba nga tumaliriza wano wataddewo ekirabo eky'oluyimba lwaffe omukisa gwe twafiirwa mitwalo 5 esebo kwanza ayinza okuzifuna sente ezo akayimba mukawulidde mufune kasente sebo esebo nze omwami oyo nsiimye nnyo ekintu kyakoze naye nga kyenjagala okumanya abantu ba Kadongokamu abo ebintu bye bakola baba bali serious kuba lyakubayo omulundi gumu n'owulira nga kiyanyonyodde ekyo akinyonyodde agambye ensonga y'ekibira kyaleese okubatenga bbulula Kadongokamu omukulu nagera kubatenga atubuulira mukulu Nsumba ndowooza abasinga waliwo omukulu bamuyita MC Michael akwebaziza nti omulamu gwoleese egendera awo omukulu bamuyita Alex Mukiga ali Malembo agaye mukulu Nsumba akwagaliza birungi byereere waliwo no Sunday Chelsea agambye nti Nsumba ali ku mulamu akwebaza ennyimba z'okuba mu programu agambye ayaya okay mukulu Nsumba wanjisebo bagala ku namba y'essimu sebo enamba yange y'essimu nja kugigaba lwa nsonga bbiri nti abantu abamu babeera beetaaga obuyimba obwo nga sobola katambuza nkamutwalira ewaka ewuwe ate luli edda babujjanga ku tewuzi sebo lwokuba simanyi tewuzi weeri ekyaliwo era ennyimba zitambula so naye nga kibeera kirungi abeera yeetaaza oluyimba mulimu abalina WhatsApp sobola okubeera nga ompeerezao ka hayi nenkuteerako oluyimba kubanga nayo nkola yakutambuza nnyimba nga bwolaba omuntu bwakira n'afulumya engoye ze mu dduuka n'aziteeka wabweru abeera azitaddewo abantu bazirabe bazitwale naffe bwe tufulumya oluyimba tetulufulumya nti tuli mu kweraga wabula tulufulumya abantu basobole okulufuna kuba betuluyimbira ebintu bino ebisinga bituuka ku bbo so enamba yange esimu eri ku WhatsApp eri 0752 23 8 39 0752 23 8 39 ninawo nenamba endala kubanga munenga bwomanyi nti nyinza okufuna abantu eno radio ewulirizibwa nyinza okufuna abantu 10 nga bonna beetaaga ennyimba nga sobola kukola ki bonna zidistributinga mulundi gumu so kibeera kirungi ninawo ku baganda bange banyambako kubanga omuyimbi tabeera omuyimbi abeera omu naye abamukwatako babeera bangi okufuuka omuyimbi asobola okubeera ng'atuuka buli wamu so enamba endala agenyiza okubeera nga ate mbategeezaako kuyinza era okubeera nga kasita ogamba nti owaayi nsaba ku luyimba omukisa gwe twafiirwa osobola okubeera nga ate olufuna mu bwangu ddala nga tosoose na kubeera nga ate weetooloola eri 0778 033 009 0778 033 009 yokubako nogamba oba oteekako akamesero ga nsaba kulimba omukisa gwe twafiirwa ojja kubeera nga ate olufuna bulungi nnyo ate nabwe olufuna lugabaneko ne banno kubanga olimba olwo omukisa gwe twafiirwa sirina we naagenze nenfuna ya lutaputa kitegeeza nti lwafulumye nga luyimba ne luyinza okufundikira ng'ekibuuzo otambula ne banno mukulu tebusweke sebo omugave esiwo mukama wange buuza ku atumbudde Sentinel mu Sunday Live tugende mu nnyimba z'abantu mwena abajja ekumireko Sentinel FM ebale nnyo okubeera nga mugiwuliriza ndina muganda wange ono Mugerwa David Nsumba nina essanyu nti bwajja mu Masaka ankwasaganye oba mukwasaganye nemuyambako muyunga ku babanike bano n'omuyunga ku nsonga endala okulaba nga ekitonde kye kibbulukuka oba oliawo nga kitambula mu butuufu bwakyo vibe egamba etya ye vibe era ng'ekigambo wekiwira nti vibe tuli mu vibe yennyini tuli mu mbeera ya ssanyu tuli mu mbeera ya eri yennyini etukaganye n'omutindo just kutwegattako bwegasi nga bw'oli munnamawulire ensonga zitambula zitya kati ensonga zitambula bulungi nnyo mu bitundu ebyenjawulo nawakubadde ensimu zeetaaga abatapusi ab'enjawulo nga tezeetaaga kusomako obusomi mawulire kyokka wabula zeetaagako bakakensa abazikka wansi munda okusobola okubeera nga abantu bazimanya nga babikkulwako akawero kali ak'okubeera nga batambulira mu kizikiza nga bazimanya mu mbeera emu oba endala twandikomye nga kusoma busomi mawulire nga bwompise wabula twandikomye mu kusogola
bako wanseri Okay. abantu abenjao ne bamanya nti kino kitegeeza ki kino wakishiriwe kiti lwaki wano waliwo ekijambiya wakigundi ate gwe bagambye yakwasaganya ekijambiya lwaki gundi bamukwate yali bulogo wakabi lwaki gundi ali bwati twetaaga oku unveilinga oba okujjako akasubi ku oba okujjako akatambala ku maaso gaabo abalaba ne basobola okulaba ebintu nga bwe biri. Esebo mukama wange nze mberekereza mukulu Nsumba bubaka ki bw'olina bw'oweereza ab'ennyenje? Abantu baffe abatuwuliriza ab'ennyenje ne bannalwengo bonna naye okusingira ddala nze ngatamu nendiita ebbendobendo erya Greater Masaka, ebbendobendo eno nsulo y'ebitone, bannamupiira abatutumufu bava waffe Greater Masaka, abayimbi ab'amaanyi bava waffe Greater Masaka, biiti eri Masaka, yes, abasuubuzi ab'amaanyi bava waffe mu Greater Masaka, n'abalala bangi, n'omuyimbi asinga obugagga OS, yes, omu ku basinga obugagga kugamba kyenjala kiri kimu namwe namba buuzako okuva Greater Masaka gyetandikira mpaka gyekoma. Mbasaba buwagizi kyekisooka. Ekyokubiri bane mbasaba mukomyewo mukwano gwa Kadongokamu obadde tewabaddeewo nnyimba naye nze kikwekweto kyendiko buli mwimbi wa Kadongokamu leeta olimba era nsiba nkayana nnyo ne bakadde bange abamu besijja kwogera mannya mbagamba mwebase nate mmwe mwatukubiranga tooki sebo nange mbakubira bamuzeidani mugula nagamba nkyali eno mu faamu ndigomba wa naye nga nsibula kantumireko ku bantu bange jakusooka kutumirako muwala wange Nakawuki Florence wali awo wansi mu Kimanya ne banne ne maama we na bonna batoobe nagawa bonna era kutumirako ne ku mikwano gyange abanyambako okutambuza ekintu kino sibo wadde gwe atukyaza njala kwebaza onfuddeko nnyo manyi basudde alinawe yagambira nti onfuddeko nnyo sima anawe yakuwonya omusajja yamuleeta muyita Moses Katende so bambi yafa oluvannyuma lw'emyaka 2 omugavu oyo Moses Katende nga bwe yaleeta basudde nammwe munkutteko nnyo n'omugavu Tibusweke ne bwana Raga Mountain na bonna baganda bange abankwasizaako banesibeera bidde njala kutumirako ku mikwano gyange abanyambako okutambuza ensonga ku social media bwana Lutaya Shafiki awo mu Kitengeesa mukyala Fazila Shiba jajja mukyala Angel Nava bane n'abalala mwenna buli omu okwatirako bwana Sande Chidis muwulidde bwana Muwanga Robert Chanda Mukaka ne WhatsApp group tobeerabira nabo sibeerabidde abaana abo abali mbona timu nene na muganda wange Mugema Wilson ali kyotera ninawo muto wange Tamale Daniel ali side ze Manyamaawo abaana abo bambi bankoledde omulimu ogutagambika ne ba radio presenters bonna mu bendo lya Greater Masaka nengo okusingira ddala abankutteko mpaka nga nsituse simunva waggulu nga nkwebaza nebazeeko ne baganda bange bonna buli omu alina kyakoze kyemmanyi nti nga tukwatidde wamu tugenda kuzza Kadongokamu kubanga nga bw'olya nti embala wavaayo amata Masaka ano twalimanga nnyo emmwanyi ne zigenze zikeewa katuddemu tulime Kadongokamu. Aya basi.